kenzo atuule yejjemu ogwo omutima ogutagaliza balala akkiriza okusasula abantu abo baba bakoze mu ekyo kye bakoleredde osobola kubanga oli mutume wa Museveni president w'eggwanga w'ekitiibwa ng'era gw'omuwabula ne mu bimu ebya arts era nga ne mu ngendo z'otambulamu otambula ng'omuwabuzi wa president ate omukulembeze w'abayimbi ate naye alina okusasula Bebe Cool ate gwokulembera kenzo akkirize nti abadde w'amaanyi mu budde bwe naye tagenda zitayenkana na Bebe Cool. Bebe Cool yazimba respect mu kuyimba ne mu bantu abamulaba obuki obulabi. Bebe Cool si mumanyizi tabeera mu ntalo talabika lwaki olowooza nti buli muntu alina okufukamirira wamuwa bowling kenzo okeera ku makya atandike okuva ku project gy'afunye nti kubanga bamuwa simanyi creatives biki singa Bebe Cool singa yali ayagala bifo singa lekala na vice president kati olwaleero gwe bwojja mu kubanga bakuwaddeyo akafu nze Bebe Cool bamuwa akafo ngaako nkeera kwekalakaasa lwaki sika alina okufunamu NRM ano gwe siri kyaliwo ate kyali wange twakaawukana omwezi nga gumu nenkujja mu bakyali bange twakaawukana mwezi nga gumu nze waliwo ekikolwa omuntu kyakola ndaba nga tetwetaaga kukolagana nga ndaba agenda kukola n'ekirala bagambe nti ndi mukwano gwe erinnya lino nga ndikumye bulungi manyi Bruno K wano yeeganako omwana w'omukazi oli ow'ebizigo otera walulaba olwo n'agamba nze mutuufu okusinziira omwana si wange yalina abasajja baki bangi manyi yakebeza omwana oyo nga wuwe yanavaayo n'atugamba nti omwana wange kulikayo mu kooti ya ARD eya big Nobert yankubidde Nobert bamanye tulina ekibiina ekitugatta nga bapromoters kati twatuuka ne tweyawulamu nga bamu bapromota balina enkwe namwe mwekolako enkwe byakola enkwe nga tumaze okulonda nga leero enkya ne bakola enkwe ne bagamba Abitex bamugyemu olw'esiku nkufuna kyokka ate nze siva ku Abitex oyo yamanyi bapromota bonna abanaku n'abatali banaku nze namulabako ng'alwanira bapromota abatalina abamanyi neŋŋamba kati ono ye promota omutuufu kye ekibiina ekirala gwe nnofa okufa naye nekitwalibwa Balamu nga ye president waakyo ng'era Big Events ye vice we nkufuna nze wange president ye Abitex vice ye Mutima kakati buli omu neyesonyiwa munne netukola Apex body tugatta nga bapromoters naye nga obuzibu bwava ku nkwe ate nabadde awo nga Nobert yankubira naye Nobert ye mwannyinaze mu ndongo eno nga nkubira agamba bankubiddeko nti Big bakoze eki bamukutte ali Kamanso Court nze ali Kamanso Court nti ye jo wadde ogimanyi nze ate mbimanyi kati twamubuuziza byebiki yangaye bamukutte kati nga sonza mubuuze asawulidde bamukutte ekya Commercial Court tewabuuziza ate nabadde nange n'entebe mu mabanja edduuka lyange ery'ekibuye omugagga Semakula lye yamenya n'atwala ebintu byonna tebigwange tugende wa Genocide n'atuwa Minisita Namuganza akyaganya okutuyamba kakati ne tuvaayo bwe navudde entebe nga nva kwogeramu n'ababanka abamanja nengamba manager wange ntwalako eyo kooti gye bakoze eki kubanga Abitex nga omukulembeze wange yabadde ankubidde ng'ate ye ava Masaka yaŋŋamba tuukawo onbulidde embeera ki eri awo kubanga nga bapromota tulina okuba nga tukwataganya eddoboozi eryawaki eryawamu era bwe natuuseewo ne mbabuuza ababaddewo nenyambuka ku fulo kwe babadde nga kituufu bakoze eki era kooti neetuulala kuba yabadde ya luzungu negamba nti ayasasule $7,000,000 n'obutundu babadde bugwamu $7,500,000 oba mu 8 kati naye nti sente ezo bazimuwola muganda wa Minisita Balamu owabavubuka yazimuwola nga bagenda otegeka Lord Fred Sebatta so nga nze natwala obudde nenkubirako Big ne mugamba sente ze mugambye ze mugenda okuwa Muzeeyi Sebatta ku Serena ne Shendala sente ezo nnyingi ng'omutegesi togenda zikola ki wamugamba nze bategesi bannange abafunye ebizibu mbagamba nga ali mu nteekateeka ne mugamba Nobert mwannyinaze sente z'owa abayimbi abo tebazigwana ng'ate olina okutegeka ate nze asobola okugamba nti Alien asobola okukuwasha nekulema okuyimirizaawo okusasula venue ya bbeeyi okufuna olupapula lwa poliisi lwa sente olina osasula URA olina okugenda osasule poliisi erina okuwa obukuumi okukwata kesese osasule ebipande ne drive ezigenda okubwa olina okugenda ku mativi n'amalediyo okuwaayo sente okuba obulango olina osasula UCC
okukkiriza ate obulango bw'okuba kuki lindako yes TV ngisasula ne maana ngana ne ku UCC okuwa olukusa obulango bw'okuzannya ku TV oba ntegeerekese bulungi process nene nze Sanyuka yampa sponsorship nga simanyi nga nebuuza ki obulango tebuzannya paka fuko yangamba nti nedda tulinze lupapula lwa gundi ate gwolina odduleeta nga nekyaŋŋamba sikimanyi baakabiteekawo nenkubira balunywa by the way gavumenti ene omulimu gw'endonga eyagala guveewo gwe mulama gwayo kubanga emisoso gye baateeka ku mutegesi anti balina kutusiba bw'otesonyiwa ndongo mingi okitegedde oba process gy'omenyedde weetyo ng'ate buli wamu oteekayo ssente ate nga n'ebipande bya ssente n'obulango bwa ssente n'okubitimba ki ssente neŋŋamba Nobert we mwannyinaze ne mugamba Nobert abo abayimbi bawa miliyoni 15 ekyene nnyo beetaaga 6 oba 5 kubanga amagezi go yagakkiriza naŋŋamba nedda abayimbi babaseera katubawe ssente nabo beeyagale era olwaliro abayimbi beeyagala mwannyinaze ssente zonna zaafa ne zikola ki yali maziga eziggwawo natuuza Bigi ne mugamba aza abayimbi bakadonkamu benkuze nabo ekigambo okutegeka nkimanyi nnyo nzoze nkulaba yensonga lwaki nze nyina emmotoka gwe lumu otambuza n'ebigere nga amonende bazikoze eki bazitutte lwaki nti ssente zossa mu kintu ziba nnyingi okusinga ekintu kyogenda okukola ki okufunamu ne munnyonnyola ne mugamba nasooka mulabula ku gwanga mujje naye nnyina gwe yali ategese naye ne mugamba ssente ze mukozesezza bwe bataabasibe mujja kutukubira kasimu naye nga bamanyi nti omuntu aba ayagala ekintu tebamuwabula kituufu kati kyokuseba tanayogera nabo ebbanga ddene ne bagamba sanyu milioni 11 simanyi mmeka ne mugamba ekitono ennyo si ezo zonna 3 zibadde zeetaaga obukadde 40 zonna mmeka nga buli wamu ne mugamba ate era singa mubadde mukyasobola okubagaininga eyokuseena badde etaaga miliyoni 10 mmeka 15 ne bana abantu abalala ne musasula kinnoomu Gebola abantu bajja kuyambako kuki? Kusho. Expense so natasuka milioni ameka? 2. Ku bayimbi. Ne mbagamba ewalala. Obadde wetaga milioni 7 engeri gye lironji. Nezo sene ze mogedde nnyingi nagamba bannange kati omusajja abata yimbidde bwerere. Nemugamba kale ojja kitegeera. Mase. Era yamaze nakitegeera. Sente ze bawaayo ate n'omuyimbi nasigala ngalaga nti bamubbi sente zamote zikola ki? N'omuyimbi naye nawulira atabanja. Kitegedde kubanga expense ya Serena ya bei gwe tugikuwa ogitegekemu nga sente ngenda zejja okitegedde kyenkunyonnyola ate bwe nakagula kate mbutunde obuntu bwange obutonotono kati era nakuwadde nnyo nga Bigi bamusibye naye ate abantu njagala bayigire mu nsobiize ne nga Bigi kamusibemu ennaku nga 3 nga jeno waayiyayo omukulaba bwe tumuyambira jeno tumusaba ayambe muwala we bwana tusene kukoti nga bangamba onoonyo ne mwana wa jeno sali musale tumusaba bambi ayambe kuba nakubidde kolekyo nageza ku bambi n'ayamba nenga sente zetaagibwa nche nyingi nga jeno yalino ziyimiriramu kimuyambe olulala okuwuliriza aba seniors ababa bamusooka mwogo omuki omulimu nenga nanakuwadde nnyira nawulidde bubi kubanze komera nze nditya yaba musibye mwabategedde mbagaye muganda wa Minister Balamu bamwita Ezit David yabaddewo bwali bweru yamuwolera sente ngali bweru abeera wano bagamba nti awola ba promoter bangi mbuitse Richman musajja mukaga bagenze okwata Bigi ngali directives ezikwata kati ate yalina okubeerawo yakwata Bigi egundi gye naye eriko 22 yakkiriza mbu bagimusindikirako ku simu ye nga bamunoonya nze mukogera naye yaŋŋambye nti omusajja amwita Isaabi twakolagana naye mu federation eyo yayiika lawyer nti yamugambanga nti agendayo ani agendayo lawyer nimugambe kyali kikyamu waliwo ensiba kwenyina olina okusituka n'okola ki kuba kati tebakutte lawyer nojja nekyendaga ne lawyer teyamutegeeza kimala ddala kati yagendayo kuba kuliko 22 ogwekkubo kubanga omugaso gwa lawyer okugendayo awaayo endowooza yo gy'oyogedde naye nti ssente ezo sizikola ki ddala nti wange tazikola ki kitegeeza muba muli mu kwogerezeganya naye omulamuzi yalaze nti tebalinayo reply yonna gye baafuna kuva wa Bigi ne lawyer we okuva bamusindikira naye ate ngera ne makooti waliyo ebyekiyaye omuntu asobola okwefuula nti yakuwandiikira oba yakkubira nga si bituufu naye kuno Bigi yakakasisa nti bamukubira ku ssimu naye namugamba gy'alaze era nensaba n'abalamuzi ab'ekitiibwa yadde ekitiibwa babawa kinene n'obuyinza bungi bateekengawo embeera y'okubanga omulamuzi tannasalawo nga eiza amaze kwogera n'omuntu oyo n'akakasa nti akoze eki
kubanga abasinga balimba abalamuzi nti tumunoonyeza aganye naye nga tabana ki bamukoze eki nga tebamunoonyeza nako nze nakiraba kwa Budumulasi ng'omwami Kabanda amusiba nga talina agulimenti naye nga n'abamuwako obujulizi tabalabangako nga n'olupapula olumunoonya mu kkooti tebalumuwangako naye nga kiraga yajeema ate nga talina kyamanyi amateeka ga kkooti yagamenya bamuyita n'agaana nja kusaba ekyo batuyambe bakitereezeemu waliwo abatagaana naye nga tebafunye mukisa kubeera informed kujja mu kkooti ng'oli amusiba ekyo kyayagala ojje nga kkooti yamala dde okusayirira ng'olina sasula buki busasuzi wavuddeyo ku kkooti gwe n'olaga obutali mativu era n'olayira n'oga omuntu yenna ali kubanja n'akusiba poteya oli mukuma abantu muliro no omukyala yagambye yamukutte nti ate ono alina omusasula sente z'okumukwata ne mugamba nze sijja kusasula sente za muntu ankutte wenkukwata nenkutwala ate gwe nze nyina okusasula okunkwata anti sente zentaddemu kunoonya oli beirifu wa kkooti simanyi beirifu simanyi biki okunkwata nze nyina omusasula sente nga mbasasula bali bonna zayagala ye zaasala tekuli muwendo bwe mmala sasala gwe muzeeyi abadda mmanja ate beirifu waddemba okunsiba naye kuba baakubanja ate nyina nosasula looya kati gwe wagambye sijja sasula beirifu ajja kunsibako obusibu sijja kuzisasula ezo lwakubanga ekikuyambye gwe tolinaawo gundi tolinaawo misangosango munaye nno nze neekumye nnyo nga ngeri ndi mukazi munaku nga nze maama nze taata sirina baganda bange saagala kumenya nnyo mikwano gyange emitono gye nninawo era sitera kuza misango mbeererawo nnyo nga waliwo abalina obuzibu ne bwe kiba kize mungu bwate waba akoze ki bw'aba ageze myezi mingi gye bamuwadde kimaye omugenda kikolera mutya okubanga tegiwa omulamuzi yakkiriza nti wabaawo nakati kyamulesa omutwala eruzira nti wabaddewoko ku ssente zonna yes naye bakola production warrant ne bayita omusibe singa wabaawo kasente akakuŋŋaanyiziddwawo kituufu ekyo ne bamuta n'asasula ng'ali bweru bwakola kino ate era kyemmanyi minisita balamu ye w'abavubuka mukwano gwa bigi yali ne vice president ate era muganda gw'oli asiba kati nze nandisabye manager minisita balamu ayingire mwezi ensonga temwamukubiddeko nga takwata abadde bamukubira bandi tesiri mukwano gwe naye bakwano be bamutima abadde bamukubira sibamufunye kati n'olw'ensonga ezo kasita bamukwano bali mu kibiina kimu naye bw'ogamba bamikwano bali mu kibiina kimu nga gwe wemba saidi yange nyinza okuba oba kituufu oba si kituufu ogenda kuntangazaamu omukwano gwo ne bigi ndaba teguli nnyo nnyo mbw'osobola n'omumala omwezi nga toyogedde na bigi tomumiitinze nze siri mukwano gwa bigi wabula nze nakolagana ne bigi olw'endongo anti toli mukwano gwe mukwano gwe mutoba nkinyonyole ntya kinene ekinene naye kyengezaako tegeeza mbu mubamu abaasooseewo ku kkooti gw'atali mukwano gwe wazze kubanga pulezidenti yandagidde nanyina esooka oyimiriza byenkola byonna ngende ndabe neneebuuza bintu bino biri bibiri ogenda binambulwera mikwano gya bigi ennyo gy'abadde atambula nagyo gy'abadde akyakala nagyo gy'abaddewa gijja kulabika omanyi obudde bw'okukwata obwo enkwata gye baamukuttemu nti bamusanze ku dduuka ogenda ng'agenda okukomawo naye tera ogenda okuba obusimu anti kyangu nnyo okuwera omuntu ng'ali Masaka n'Abitex pulezidenti wange teyabaddewo kubanga teyakoze budget yakubakwata waliwo atalina gwasobola kusindika nga yalina okujjayo erabire bigi ekitabo kifunaanira muntu kibanga kufa tigundi lwaki teyaziise osobola okufa nga ndi bundi bujo naye tumanyi mikwano gyaffe Nalongo nze simanyi nze nyina abantu benkolagana nabo mukwano gw'omutuufu yali badde atya wetuba tudda sijja kinyonyola lwaleero kuba kiwanvu abantu abasinga tebalina mikwano balina abantu bebakolagana nabo lwakuba mukitaputa bubi bwe ntandika okukolagana naawe ninga Nalongo kanjompeeyo akantu awo nga manya Nalongo mukwano gwange ekyo kikyamu tukolagana bukolaganye naye tisiba mukwano gwo kati abantu abasinga mu nsi nkolagana nabo bukolaganye kitegeeza bigi yali okujjako omuntu gwe nnyina ku mutima gwe mpulira nti mukwano gwange mwagala nnyo nsobola osula nga ntudde nsobola okutambuza ebigere bamuyita aliensken mwagala nnyo ate Jemba muganda wange
anti tulina Luganda nga si mukwano gwange. Nze ate mbaana ba muzeeyi Kyewa bonna Jemba ye mukwano gwange yekka. Era gwe nakulampita baaba nga tampisaamu maaso. Mpaka n'olwaleero nti Jemba nsobola omusingira emmotoka yange bw'aba alina obuzibu nga bwetaaga mujja mukomera. Embasi ziinaawo n'engisinga ne bamugjayo. Kitegeeza abantu abamu tulowooza mbu gundi mukwano gwange naye nga ekitugatta mirimu. Temwawula kukolagana na muntu na mukwano gwa muntu. Tumale funa bizibu tutegeera emikwano gyaffe. Kuba mukwano gwo akubeererawo. Nze mukwano gwange talina nkwe namufuna. Ali ntalina nkwe. Ntalina nkwe. Ali straight. Talina. Olaba atwala budde katakulaba nagaana alongo fit. Nga sikulaba. Twerabeko. Bami ngulaba nti abadde nagaana alongo no simulabye nno. Ndudde mulaba. Kumbe tule tuyiriba nansi. Ale nga nange mba nkiraba nti mafia boss gyali ali fit. Nalabye ate bamukubidde ejjinja. Teri yamukubye. Gamba nti abentegeere entono basasula abanafu okulaga nti waliwo embeera. Mu bantu beyayimbira mu kisaawe baali bameka. Baali bayitirivu. Simanyi kubala abantu naye baali bangi. Kati gwe bolowooza mu bali be yasanyusa ne bana abalenzi n'abalaga nti bamukuba manje baliwo abasinga obungi. Be yasanyusa baali bangi. Kati kikulaga kinti waliwo abayimbi abaago abagenda ba plantingawo. Ki ekigenda mu maaso? Baali bagezaako kumutiisatiisa. Mbu singa yali mutitizi singa takyava waka. Ukitegedde? Bagezaako kumutiisatiisa nti abo abantu yadde bali bakwagadde waliwo abatakoze eki? Batakwagala. Waliwo abatakwagala. Ate ffenna mu nsi waliwo abatatwagala. Yes. Era abantu bangi bagezaako okwewa obwa kingi, obwakabaka, obwa Katonda, ffe tusinga mu ndongo eno. Abawagizi ne basalawo n'obayimbira nga beebase n'agamba bawe bonna n'abatamanyi Luganda ne bakiddamu. Ne bayimuka waggulu. Kozi mulimu abaayibanga abantu beebaze ku stage. Yes, bano basaagisa omuntu ali mu budde baabwe. Ate nze mbajjukiza nti oyo omuntu gwe muwalampa Ssaalongo. Mwene Kasobole yabalimu okuzaala. Muli ku Ssaalongo mwereegaleega. Ninga kweyuzayuza kungi. Kasa omuntu aba n'omutima omubi talina kyatalwanyisa muzeeyi. Ne mu YouTube eno gy'okola omuntu asobola okuba nga akuwa akantu lwakuba alina channel nnene. Nga bw'ofuna obuzibu kuno tajja. Nakirabako nafuna lwe. Osobola okubeera mu YouTube muno ng'omuntu asabira ati singa YouTube ya muzeeyi bagitwala. Kubanga tayagala ebe y'amaanyi kusinga gy'akola ki. Byogedde byantuukako. Kati tolo mukisa okutegeeza nti omuntu yenna kasita ataliko kuzimba omutima tolina bw'oyinza kuziyiza busungu bwe kubulaga mu mbeera ya mutima mubi. Naye bajja kuba bulungi kubanga omulenzi gwe baali bagezaako okutiisatiisa ekibando wa ddala. Kubanga bava ku bantu balaze nti baguze obulenzi bukuba amayinja enkira n'addawo. Yaddawo era n'ayimba. Omuntu atali mumalivu tasobola kikola ekyo. Kitegeeza bamulwanyisa banafu balwanyisa omuntu gw'atamanyi mutima ki gwakola ki. Foosi esinga kuvaawa. Waliwo abantu abamu besaagala kwogerako nnyo. Yabaliira ssente. Yebatwalako akavimbo. Mbadde mmanyi Mungu yasalawo. Ekyo bakiwakanya. Anti Alien ayita awo n'abaana abadde basoma ne basirika. Ne baagala badduke balabe ku Alien bakomewo basome. Anti kikwayita akaseera kwe kaba katuuse. Anti kati Naalongo wapulaaningako mbu ogenda kubeera kino ky'oli ku social media. Saakipulaaningako kyova laba nze mu nsi sirina gwe nnwanyisa. Naye abakulwana ate bayitirivu. Anti tebasobola kunsobola nze Katonda ye yandeeta n'antuuza. Era yajja okuggyawo. Sirina lutalo na muntu yenna, sirina competitor, sirina muntu yenna gwe ndiko. Kati abalwana ono ki? Ye yabatankuula be baamuluma gy'ali. Baali balowooza be bakatonda baalaga. Be balagira. Bugwe oli wa wiiki. Katonda nasobola okukola ekintu nze nalabako wano omusajja n'agamba nti ffe tuli balogo. Tuloga. N'akeera ku makya n'agamba nti ab'e Masaka bagamba nti omukazi yatta maama wange. Omuntu asobola okuwagwira mu muzannyo gw'olowooza nti ogukola ki? Gwe kennyini ojja n'owaako obujulizi. Okitegedde. Bunzaawo ndi kabaka. Omuntu n'akeera n'akwezingamu n'akuwangulira mu muzannyo gwo. Kitegeeza twegendereze nnyo ebintu ebimu. Nga tonnayogera awasobola okuvaayo kaliba. Walabyeko Kamiri yabadde ayagala kuba Kamanda Mudogo? Nze simanyi Kamanda Mudogo ali mukomera. Ibula Kabadia mbu yavuma maama we. Simanyi saagala kuwaayiriza musajja saabitegedde ebyo bulungi. Kabire twakalaga. Saabitegedde naye nzijukiza dokita nti ate waliwo muganda bwe yalumba amaka omuli maama we omulala n'abaana abato. Nti waliwo muganda we. Kabadia ayinza okuba yavuma maama we sikiwagira. Kuba nze sikkiriza mu kutyobola abantu bakulu.
naye ate waliwo ate yalumba amaka omuli maama w'omulala nga mulwadde wa puleesa nga sawo nesobola okunya ne bagamba nti afudde olunajja n'ayasaasa ennyumba mweyeebase nga mulimu n'omwana omuto asobola okufa yaddula mu w'emyezi obwezi nga mulimu omulala omuto ow'emyaka 2 ne bayasaasa endabirwamu zonna ne zibaggwako anti ono si yabikola anti kati gwe bw'obanga ekyo kinene olwo singa ate baalumbayo bulumbi otegeezako kunnyonnyola kitegeeza nti bw'abanga omwogezi omwana awafa ng'ono yayogera bw'atyo nze ndabanga ekitono kuwaate ku famire eri kyeyakola otegedde kyetegeeza kati awo dokita aba alina okukakkanya obusungu kuba olaba ne gwe baayono ne bookya n'emmotoka ne batta n'ebisolo yasirika kati saba ne dokita kyatemu kirabanga kinene nnyo okusinziira ate ye ku baganda be kye baakola maama we byonna ebirala bikole naye no naye yalina maama we mu nnyumba oba ono kyogamba ye si maama ate gwe owuwo yanzaala kyoyagaliza maama wo n'abalala bakyagaliza ab'omuke abalala lwaki abantu ffe wemba nkukozeeko ekintu nze ndaba kiri ize kyokka gwe ate wookinziriza obusungu njoleka bungi kubanga abantu abamu balowooza nti bali space okusinga abalala tekisoboka ekyo abamu balowooza nti bali special okusinga baki abalala gwolowooza singa aliyeni yakola ekikolo kye kyamukolebwako ensi yandiyogedde etya nga ye yakola bayiga omwana twabagamba olaba nakati balwana okumuteekako emisango gy'abatazizza ne Katonda ali wamu n'abawanguzi tabayagala banafu era mbakakasa wano ku media nti abagezaako bonna tukyabawangula ate mu 90 degrees ezawaggulu ddala omanyi buli lwobeera mu lutalo oba ngaokola abantu ebikyamu mukama akuwangula tomanyi naye buli lwobeera ngaoli innocent ng'abantu bakulwanyisa bakyo kyakuwadde ayiya bw'obawangula akyabawangula Saalongo wange tulwana na bingi bitutamanyi yinza abantu bangi banneekisemuza yitwe nakyotamanyi naye nze wendi mbigula bina lyange ate mwaka ku mwaka nze gwe balaba ku mawulire ne TV abantu wandisanze simanyi gye bali abantu nagisabikana kubafiirwa emirimu nze TV n'amalediyo byongera kunkyaza kubanga ndi omu ekizampa ennungi abafumbo gye balina okulabirako gw'oli ekizampa ennungi mukuwemula osanga mu kubuulirira kitegeeza ensi tebyagadde togikaka togikaka abantu bwe baagala ekintu gwe wabalabye ababadde soloti bwe balabye ku kimenke tebasanyuse gwe wabakase ate osobola okako omuntu oseka bwe balabye ku balala ne banyeeka kakati tosobola bakaka oyagala bategeerera aliyeni gwe wataaletera bizibu mwami wange atulumye omutwe kubanga abantu yera bedasanze gula okupakala sinaga tetumusembeera oyo maama ali mu kubo lya fangoni ayinza okugamba nti banyigiriza neŋŋamba kayira y'abaana baapukamingi yabadde apukamingi ani yabagamba nti nze mwangu w'okutambulako tala n'ogenda ng'oseka jesi kukuba oluyi n'entambula ensi twakula bukozi ne twagamba tufaanana ekifaananyi ekirungi eri abaana abaki abato twafuuka ekizampo ya ggwanga abantu bangi bwe wali anulule kati naye nze nye abantu ngambalamu wano nze omukazi yayidinga bapulomota twekalakasa nitwokye kuba emakindi nga n'abasajja baddusi polisi nze gwenoonya mbwosobola owambuyira ku muntu mwe muzeeyi jasi musanze tukuze bukuzi sikulaba waawo nze olaba abantu mbabuzaabuza abantu bagenda ne bandaba mbonga ndi bwetye ne balowooza eba mbeera bwenti era omuntu akuba oluyi n'atambula n'agenda tewali buzibu nate no sifuna nkoyadda nsonga mu lugalo toba mu ntalo tewali kitiibwa kitava eri Katonda nze nyimirire awantu n'abaliwo ne bawulira nga waliwo ekintu ekyenjawulo ekizzi naye kati zino entalo ezimu ntuuka ewantu ne lubaale n'agaana okwogera ne bagamba waliwo ekiteega tusooke tukisabe emikolo gigende mu maaso tokipika gutemanyi muntu gw'osaaga naye totandika kupika ate kati bali benyinyonnyola nze ntuuka mu kasobi y'omuntu nga olukiiko badde lugenda bulungi ne bagamba waliwo ensonga musooke muyimirize olukiiko ne bafuna nusu 10 ne bakisaba kikkirize olukiiko lugende mu maaso kati siri wa bulijjo mbungane atuuse nze nannyini biteeka muzeeyi mwebona ate kyobulaba n'abaalaba Yesu baamutta kati mwe mufunye omukisa abantu ab'enjawulo okubalirana ne mutabakozesa
tukozesa baliwa be mutamanyi mulowooza bebazira muzeeyize ndeka njogedde ne ku baana bange nenzijukira binagendayo nga baafiiriddwa nga tebaliyo abaana bange abafangoni manyi ati ze bantu abasinga okunsanyusa mu bulamu ne bwe mba mbalabako obulabi awo mba happy bakuwaaki njagala nnyo omuntu awalanibwa awatali nsonga kuba nze nakulira mu nnaku nga ne bwe mba sikoze musango bagumusibako kati abantu batyo mba mbalinako omukwano mungi lwaki mulwana Eddie Kenzo Musuuza kaana kambaata ani amulwana mwaba mwogerera mu mawulire tumwogeddeko ki mwasooka ne mukuba federation ne mumala ebintu byatandika ebya NRM ne mumukuba kwegamba mwe temukkirizaako mbu omuntu Katonda amusitula kati ngenda kubako kyegamba muzeeyi Kenzo akkirize nti abadde w'amaanyi mu budde bwe naye tagenda tayenkana na Bebekulu teyenkana ka miliyoni yadde siri muwagizi we lwaki kunyonyola ntya waliwo abaweerezzaako emyaka emingi ana kati bakyali b'amaanyi kituufu Bebekulu yazimba respect mu kuyimba ne mu bantu abamulaba obuki obulabi okimanyi nti abannamawulire mulina akamanyiro ne Bebekulu si mwangu okuvayo okumanyira kizibu si mwangu si muntu gwokera ku makyambu n'akwanguyira okumanyira ate bano bw'oba ogezezaako mumanyira osobola kuvaawo nakyo n'abantu abatamumanyiiko bavaayo ne bakwambalira Bebekulu si mumanyiizi tabeera mu ntalo talabikalabika alabika nga waliwo ensonga lwaki alina okukola ki okulabika kati njagala mwami Kenzo akkirize nti w'amaanyi naye tannenkana bano tannenkana ku bano benjogedde ate ekyokubiri mwami Kenzo era akkirize nti buli muntu yenna azimba ekintu ng'alina omusingi gwakizimbiddeko alina okukwatagana ne banne bagamba bakulembera ne kati yasigalayo nga ye wa big talent era kati federation tugibalanga ya big talent big talent poka ibadiyo kubanga be baliyo yafuuka ya big talent lwaki nkyogera bwentyo nti buli mukulembeze nabwe weweeraga eryanyi n'otawuliriza abantu b'okulembera toba mukulembeze oba mufuzi kitegedde nti federation weri etandika abaagiraba mu mawulire abayimbi bonna baaliyo olwaleero nsaba mwami Kenzo tumuyite ewankuluko kwaleeta abayimbi bakulembera oba enamba egenda bayeemu ne bali mu kutandika abaleete bakulembera abasinga obungi baddukayo bwennyini beeyogera olowooza lwaki bandivuddeyo mu kintu ekiyamba abayimbi nga balaba nga kibayamba okufuna copyright omuyimbi okufuna mu nnyimba ze kubanga bayimba mpaka kufa nga tafunye omuyimbi atasobola kugenda kusayo kyo kyasobola kuyimba talina kyafunamu kakati lwaki olowooza beegobyeyo fe twagenda mufeso ntibagaa nti muveeyo bo baalaba nsonga zaabwe kitegeeza asooka atereeza ensonga z'abayimbi be yatandika nabo alekeme kugamba nti bannwana nga kitegeeza waliwo ensobi weekola ki kubanga si kyaisosa okutondebwawo ekibiina bwe kityo Buma yali wano ng'etwala abayimbi bonna era Kenzo oyo yaliyo n'ekirowoozo byamu ku bakireeta era bwe yatuukayo n'alaba nga si yakulembedde yatuusa obudde n'avaayo tayagala kumukulembera n'abayimbi abalala ne bagenda nga bakola ki buli muyimbi yenna atuuka nnyo kubaffe tubakola ki oli w'amaanyi nnyo gw'oyimba ezize mu nnyimba z'omuntu omulala mulimu olulwo temuli ng'olowooza bameka abajja nga bayimba boolingo baali bangi nedda tolimba nsi baali babiri ye ne munne tipusizi lwaki olowooza nti buli muntu alina okufukamirira wamuwa boolingo Kenzo akkirize nti abantu yabateekako amaanyi mangi bino si byani asinga bino byakuwuliziganya mufune ekibayamba ng'abayimbi byo yabagamba mu mulwana kubanga tumugambako amazima otegedde ekirala Kenzo keera ku makya atandike okuva ku projekiti gy'afunye nti kubanga bamuwa simanyi creatives biki singa Bebekulu singa yali ayagala bifo singa lekala na vice president kati Bebekulu yandibadde asaana okuba bwa vice president wa minister Judde atya yasoma is educated enough kituufu ekyokubiri ye muyimbi asinze okuwagira NRM nga w'amaanyi mu Uganda abasinga babadde banafu nga bagyekwatako bwekwasi naye nga baki olwomudde wano Bebekulu yali w'amaanyi nga ye Bebekulu ow'amaanyi ng'awagira NRM ne taata we ne yeesimbawo n'agamba nze mpagira Museveni gwe kitegeeza okuva mu taatawo okitegeeza nze ndi wa Museveni nasigalawo ne bayimba tubonga naawe buli muyimbi yali omunafu yagwira mu luyimba olwo ng'abantu babataddeko obukyayi buki Bebekulu n'avaayo n'abagamba ne bwe kaba katono yabakuba ennyimba non stop
naddamu ne bagamba nti ye Bebe Cool waffe kubanga Abannayuganda bakuwagira lwa nnyimba si lwa mpisa z'olina. Era Bebe Cool n'asigala nga ye omu ku b'amaanyi abaasimatuka olutalo olwo. Kati olwaleero gwe bw'ojja mu kubanga bakuwaddeyo akafu. Nze Bebe Cool bamuwa akafo ng'ako nkeera kwekalakaasa. Lwaki? Si kaalina okufunamu NRM. Olaba Balamu simwagala obulamu bwange bwonna. Kubanga tayambye bavubuka n'abaana bato. Naye Balamu okumuwa obwa minisita kyali kimugwanidde mu NRM. Olw'ebintu byabakoledde? Kuba yabadde omutegesi w'NRM. N'atusibako ebintu by'NRM ne by'ototegedde nga Balamu abikutegeeza. Kitegeeza omuwa obwa minisita si ki? Si musango. Era nsaba kifo ki kisinga amaanyi. Nga teweesimbyewo bya bufuzi. Njagala pulezidenti atiwe Bebe Cool. Kubanga ye muyimbi asinze omuwagira ebbanga eddene nga waakabi n'atagwa kukakkanya NRM n'asigala nga w'amaanyi nga ye muyimbi ow'amaanyi gwe tulina mu ggwanga ng'ate w'NRM. Ye gw'osabira akyagala? Saagala kumanya Bebe Cool nze gwegenze mala mwebuuza ako nze siri kyaliyo. Ekituufu. Nze nsaba okusinziira ku kyendaba kyakoledde ki? NRM n'eggwanga lye. Kubanga kuba kuyimba akutunza eggwanga n'atagwa. N'abeera respectful ng'alina amaka ge nakati nga mukyala we akyamulina. Kugamba Bebe Cool ye example ennungi gy'osobola okubeerako omuntu nga sita. Otegedde kyentegeeza. Kati era nze ndi musanyufu nnyo kubanga Alien akolagana ne Bebe. Kubanga Alien muwanguzi. Awangudde abalabe mu myaka 3 ng'akoze ebintu byatakolangako n'entalo n'azivuunuka. Ono ke Katiba yamugawa waayita wano? No, si Katiba kuba kakira zaabwe tezifaanagana. Naye Bebe Cool abuleesinga omukisa gwalaba nga omuntu agukola ki? Talwana nagwo. Wabula ye abuleesinga omuntu gwalaba appreciatinga muzeeyi n'agamba muzeeyi akoze bulungi. Abalala balwanyisa kintu ky'oba okoze bulungi. Tebakkiriza. Ntegeerekese. Bebe Cool ye ku muzuli kwendi nange. Era ntwala omukisa bategeeza. Kati okumanya Kenzo awo yalimbi. Okimanyi nze siniranga sisinkana na Bebe Cool tuli bamukwano. Ekituufu. Ye namba y'ogirina? Sigirina. Naye nze mbadde mu music industry mmanyi Bebe Cool. Nibyakoze mbikola ki? Obimanyi. Era n'okubanga Bebe Cool tesi abadde president w'abayimbi yali nsobi. Bebe Cool mugagga. Akoze obukozi nga tabbye nki? Nzibe. Asobola okukkiriza nti muzeeyi akoledde obukadde obu mu bumu wa butwali. Mu mutima mulungi. Bebe Cool akikola? Naye ate abalala bazimba bugagga nga tebabuzimbira ku bannaabwe. Which is wrong. Kenzo akola atya? Twambuuza nze, twambuuza ku Kenzo ndeka toletera bizibu. Ati si yaliko. Kenzo atuule. Yejjemu ogwo omutima ogutagaliza balala. Akkiriza okusasula abantu abo baba bakoze mu ekyo kye bakoleredde. Aleme kulowooza nti bamuwasa enzona zibeera zize. Aho abayimbi ki? Nze ndowooza zimu ku nsonga lwaki bakola ki? Bamulwana. Lwaki bavaayo? Okitegedde? Yaga mumulwana. Ngenda kuwa example yalala ezaggwa. Otyo? Bebe yalina ofuna bayimbi banne bayimbire muzeeyi oluki? Oluyimba. Mpaayo yakukkuluma nti Bebe Cool teyansasula. Simuwulirangayo. Wamuwulirako? Wadde akatini. Buli muyimbi yayimba yamusasula nga bizinensi. Mpaayo oluyimba olunyuma okusinga tubonga nawe. Mu zonna eziyimbiddwa. Olw'okuba Bebe bw'aba akola ekirungi ng'akikolera abantu baayagala, yanoonya abayimbi abaali basinga okubeera ba vocalist abaali ba superstar mukadde ako n'abayimbisa oluyimba lwa muzeeyi. Lwe lulinga oluyimba lwa NRM olw'eggwanga. Walidde? Sinnalya njogera facts kati gwe lumpa olusinga olwo. Anti ngamba. Tuyinza okuddayo n'ongamba mbu Bebe Cool tomu meeting nga gwe walidde. Anti nze nnyina erinnya muzeeyi. Bebe Cool si kyaliwo. Mwagala nnyo naye simulabangako tetunyumya nkofenna. N'ennamba ye togirina. Era situnyumya. Naye ya Kenzo ogirina. Nali njira ne ngisiimulamu. Lwaki? Eya Bebe Cool nayo ngirina. Ngamba. Lwaki ya Kenzo wagisimulamu? Buzibu byetera okusinkana nga family. Bebe musaale nnyo ye taata gwe tulina asinga okufaayo. Musaale nnyo mu bantu be tulina abasinga okufaayo. Bebe afaayo. N'agamba kino ekizibu kize ani ayinza okukimanya. N'akuba. Nalongo ensonga eno ne bweti kola bwoti ne bwoti. Wotesa ne Bebe Cool omulimu. Nonga Bebe Cool omulimu nkuleetedde njagala miliyoni 10. Teyekyusa. Bwakkiriza azikuwa. Okujjako bw'oba tozikoleredde tazikuwa. Ngamba neso ddiiru. Atakola mu ddiiru Bebe. Kyogezako tegeeza. Muleetedde kale okuyimba. Mugabe Bebe Cool ogenda yimba Showet. Ne commission wange. Bebe Cool tebamuleetera mirimu. Ate bamuleetera mirimu. Kale akuwadde omulimu. Bebe Cool kabaka asiima busimbi. N'agamba nti ngenda yimba waawe. Anti asobola n'omugamba n'atajja.
n'agamba otajja kusobola. Bebekulu yazimba principles eza sita bwe yandiyisizza ate n'aziyimirira kuba yakola nnyo. Ekitawaanya abantu abasinga tebalina we bayimiridde. Oba njagala nnyo alien skin. Omwana oyo omuto omulaba. Agamba bw'akeera ku makya n'agamba nti okuva wano ng'omuntu ampise wa byabufuzi njagala $2,000,000. Ne waba talidde emmere. Tasobola kuvaawo nga tozimuwadde 2. Talya bigambo bye. Musudani yaŋŋamba. Ate bw'aba agambye nti ngenda ku show ya Naalongo takusaba yadde 10,000. Ate era najja tebamujjukiza. Bw'owaaye nga sikulaba? Nedda aba akimanyi nti ajja kujja. Kale abantu abasinga ekibalemesa okukola n'abantu balemwa okuyiga abantu bakolagana naki nabo. Bebekulu alina bamanaja be. Era bawa programu nti kale ennaku zino nja kuyimba zino sijja kukola ki? Kuyimba. Yayimba nnyo n'akola mu kuyimba. Kati yesigala kukola by'abasazeewo okukola ki? Esi waakukyamukirako. Lwaki bakuonagana ababiri bano? Omu yayagala okwegeraageranya ku kintu kyatasobola kumira. Manyi obanga ogaayo emmere teeka mu kamweta akutuge. Kati omu ayagala okwegeraageranya ku muntu gwe yasanga ng'azimbye kalina n'atayala enkoto ya myaka ebiri. Ayagala gy'azimbidde emyaka 10 agitendera ensi nti yesinga amaanyi okusinga emazeewo 2. Kisoboka? Okujjako singa emazeewo 2 ebadde yaggwamu amaanyi. Awo gwosobola okubeera ow'amaanyi. Kenzo yagala yasembayo okufuna ssente za Bebekulu yamuyita ekolola okuyimba. Mbwe n'ebirala tebamuwa ssente. Yatugambye alina okubeerayo nga wabula Museveni. Ate wabula Museveni ani alina okusasula gamba oli gwe wabula yennyini nti bampeeyo amafuta. Nkujjako nga atugamba nti gwe wabula tamulaba. Tosobola kubanga oli mutume wa Museveni, pulezidenti w'eggwanga w'ekitiibwa. Ng'era gwe omuwabula ne mu bimu. Ebya arts. Era nga ne mu ngendo z'otambulamu otambula ng'omuwabuzi wa pulezidenti ate omukulembeze w'abayimbi. Ate naye alina okusasula. Bebekulu ate gwe okulembera. Ebyafuulingemu abaana abato. Obuwumbi 5 bagenda ku Federation Bebekulu yabugaba. Ate yabugabyawo. Hatule ku ezo. Agende mu kampeni za mukama we. Gode Bebekulu alaja nanti ani amusasula. Bebekulu akimanyi pulezidenti ani omusasula. Baze ne timu yesigira wa complaining ya Bebekulu. Ate kati gwe omwabuzi wa pulezidenti nga Bebekulu tumanyi kifo kye baamuwadde. Ate kati gwe yagala Bebekulu akusasule. Nga te gwe omwabuzi wa pulezidenti w'eggwanga. Kensa aleme kulimba ggwanga lino. Ayogere ne mukama we amutegeeze nneta ag'amafuta ANDS. Muki? Mu regioni zaazo. Era bulijjo mbalaba nga bayimba mu regioni zaabwe. Kati bwe bakusasula tatali mu Federation. Oba kino Bebekulu kye yaleese kye kyalumye Kenzo. Kikyaluma n'abalala bangi kubanga Bebekulu ye wa silent majority yo unstoppable. Ebyo abikolera mukama we kubanga ye bw'aba akolagana ne president. Buli kyakola akikolera president so si Kenzo. Ne Kenzo ng'omuwabuzi wa president akolera ebya president. Naye ayiyeyo kubanga bonna balina omugagga atya. Kale Bebekulu alina okuyiiza gwe byoyagala. Ene banaye tugyogedde. Kyokka ate nze alikwata ku Bebekulu ndi mutta. Awo wotava? Anti ze mama Fino oyo manyi lwaki mwagala. Tanyambangako. Naye mulabye nga ayamba abanako abeetaaga obuyambi bwe. Kimmala okuba nga saagala omukwateko. Oba siri mukwano gwe, oba sikolagana muveeko. Kiri nti alina bye yali ayamba. Ku lwabo baalina okukola ki? Okuyamba. Nti Bebekulu olwalira yakwata abaana ba TikTok ng'omwana wange Jasi n'amuwa omulimu. Tizasubira esimu ya Jasi ekaaba nnaku. Bwewaye sinnalya. Otegedde. Omwana laba n'amuwa omulimu. Ekyo kakimmala okuba nga tolina kwogera ku Bebekulu. Kubanze Jasi yandinkubidde essimu tankubira kuba alina omuki omulimu. Lwaki ate kati goyogera ku Bebekulu awaabanaku emirimu? Tokkirizibwa. Tokkirizibwa. Oba oyogera lwakuba olina obusungu ku Kenzo. Ate nze yankola ki? Olondebyeko nga nyombagana naye? Ebbanga lyondabidde. Wanaperyako nga nyomba naye? Ku kadongo kamu? Bino byakabaawo era lwa mutima gwe mubi n'ajja n'asuula abayimbi b'akadongo kamu n'abatwala tata wange n'amuleka mu mabanja. Boya bayamba? Oba toyagala nkyogereko? Oba olina okwogera. Boya bayamba byatwala. Ku lw'ensonga eyo kye yakola namunyiigira ng'omuki? Ng'omuntu. Kuba omukulembeze teyeeyisa bw'atyo. Akolagana ne bakulembeze banne ne bagusa kye babadde bakola kuba buli kategole zonna si yaziyimba. Buli mwayimba sitayiro. Naye w'oli wendi Federation eyo ejja mwegezaamu. Yo corporate eri kuki? Yagivaako dda. Ali kuki? Ate yafuuka muwabuzi wa pulezidenti okyamugamba ebyo. Kyogamba corporate eva Masaka. President alina n'era asobola okuyisa n'abagamba mugende mu parliament. Natwambuuza ebyo mbuuza ku bya Fangone.
ne bebe kulu kubanga bebe oyo mulina ko omukwano ate buli kanako olukya simanyi nakumanyi oyongera omwagala mpulira nga neyongedde okwagala bebe kulu simanyi buli lukya weyongera okwagala lasita era ngenda kwevaamu nnonye bebe kulu waali mugambe ekindi ku mutima gwe lasita kirasita mpulira nkulinako omukwano buli ddakiika eyitawo neyongedde okwagala manyi wano waliwo fangoni kati wano mpulira nga watandise ogendayo bebe kulu okujjulaho bebe kulu mu ngeri gisitegera eno fangoni kati eri wagendagendayo gagameero mpulira tonti kagagameero erimu abantu bangi ate ne fangoni erimu bangi fangoni girekeyo togitematemamu wano waliwo fangoni wano waliwo omwami gwe bayita bebe kulu Sally Moses lasita big size top lasita bebe kulu bawaziwena bitiwa ebi maleyo wabula kamba buli munafu manyi abantu bajja ne batwerijja lijjamu ne buli muntu yerijje wakola ki wajja ojja kwerijja mu muntu mbokubanga gwe wakalaba NRM otunewezekera mukaba twahange entuleke wano yekwata ku busubi ani Eddie Kenzo Musozi Kenzo kasula abayimbi ba federation kubanga center azina yalina budget ya federation talimba abalala center azina za federation kumbi utano bwalaga nete ikandaga muntu yachi anti agenda siwa nobati musibe njikana nnyo nobati ayogiribwa abayi n'obukakafu agende mu kooti abwogere yagambye amutwala mu kooti amutwale nobati banabayi n'obukakafu era ajja kubuwa mwana temujja netutiisatiisa nate enzikiza tufuke mu nju abo ino fuluma bw'aba nobati alina kyamanyiiko kubanga nze nafunye bangi abavayo ne bagamba nga balina omukazi n'omwami gwe bagamba nti bafera investor goloti nawudde bangi abakiweera obujulizi kati abale nobati naye byayogera abinako obujulizi amujjabuwa mu kooti abantu batandise ogamba nobati mugwi wa ddalu sente zamugwako nnyo tategeera byonna byayogera kati alumba yakuvumako enze nobati buli onsanga tonyumya bulungi kati gwe abalalu bakola batyo nawulidde abantu boogera anti n'abantu abo beetaaga kukebera mitu bayinza okuba be balalu ne Kenzo agamba omusajja oyo asusse okunvuma yesaawa mutwale anti nze simanyi obuzibu ke buva Kenzo na nobati kyaliwo anti sinnamanya buva ku kubanga nobati ali mwani stoppable tali Kampala kozi ali wa side yeno wangayo nati katene waliyo bebe kulu kati ate siyinza kuva mu bbanga ndimukubira wali emboozi zitagwa ku ssimu kwanza ndi mukazi mukulu nga nyina kutuula naye nambuulira obuzibu buva ku ki kubanga nze nobati tanvumangako era ne wafuna obuzibu nga mwannyina bansibye ng'ayawula lwaki nze tanvuma Eddie Kenzo Musuuza mu kamwaka yavaayo ku weekend n'agamba ebintu byatuuseeko mu abantu abamuyingira abamuyisaamu eggaali bibaluma nga kikyatuuseeko ekituluma Kenzo yali w'amaanyi nnyo nga Uganda yonna emwagala nga yawangulirawo biti awadi awezeza amaanyi nga Kenzo awunyikamu ate kati abantu balimu akati nga takyayimba balimu akati nga takyayimba takyayimba abulandeka yakafulumya alubamu ki ya Museveni kyogamba lwe ennyimba zigwajja nga wanooziŋŋamba wazimanya oyagala kuyiga kumumanyira kati ate muzeeyi kati ofuuse rediyo bativve gwote zitembe anti ongaye takyayimba nenkujjukiza mbu yakafulumya alubamu semwina akwanze buzibu nentwala omukisa okutegeeza nti omutima omubi tena bw'okikanigwa ku kisenge bwebula kyekuba edda nekola ki nekuba nkamuweerezaako akagambo kamuyingire taata wange ali yasasula mabanja Kenzo ge yamuteekamu era tukolimira buli lunaku naye bannaaye buli lunaku taata wange amukolimira ate nange namwegattako nemukolimira yabatuusa ku mabanja gemusasula kubanga taata bamuwa ssente z'abayimbi bakadonkamu ne batunda ebintu by'abandi ne bakera Kenzo n'abatwala nga ssente bazibbye nga taata wange alina osasula tegedde nkufuna naye musabira abantu abafunemu ekizibu ekindi ekisinga taata wange kiyabafunamu kuba taata oyo ali mukasula amabanja kati oyagala yaafuna ekinene okusinga kwono okusasula amabanja kyovula bwe mpulirayo nobati nga amugudde mu bulago bampagira nobati omuntu w'omutima omulungi tebamuvuma omuntu akolagana ne banne sikyankumuvuma gambye tosobola fuma bebe kuno novaawo nakyo gwe gendayo ku media omwogereko olabe
bebepulera pozi abalina kyakoze bomanyi ne bakola ki kubanga omutima gw'omuntu ensi yonna ekulaba okitegedde ati nobody tewummula ne banaamusiba era amazima ajja kuba agakoze eki agogedde mmwe abamwogerera nti mwamulabako nga apafomingira ne mu ngatte ezirimu ebituli ate kati ani ajja obulungi ffenna twajja bubi n'ate kirungi nnyo omunaku okumanya ennaku yo ne banaku banno ako kakulu kirungi nnyo esinza kwegana Kenzo nti simumanyi mumanyi nnyo n'okusinga nno bw'olowooza yakyuka bukyusi kuba engeri gy'oyogedde mumanyi nnyo okusinga bw'olowooza kitegeeza luli mwali mu boninga nga mukolagana nze Kenzo ekibi kye yasinga okukola gye ndi kuleetera taata wange mabanja n'agamusuulamu ati kyokka kye muvunaana kitegedde olw'ensonga nti waliwo omuntu gw'oba omanyi ennyo muzeeyi nga muzeeyi sikusuubira kubanga bw'oba ofunye obuyambi nga bw'abayimbi sigamba nti ddiiruyo aye nojja n'otwala nze bembadde mbeera nabo n'amabanja notagansasulirako oba mubi bamaze okuleka mu bbanja liri kitegedde ogenda ofaafaagana nalyo nze awo we najja obusungu bwange kwani ku Kenzo era ne wemusanga awo simubuuza ng'onyiiga nnyo kubanga ayagala kuta taata wange ate ye yannuuda ate nze Kenzo akoze ebintu bingi ne federation nze wano muzeeyi Kiwa yafuna accident awo nga ku kitebe kya Nuupu taata wange we yafuna accident amasimu gaakubwa mangi ne tugendayo ng'abaana be ne tusasula ebyali byetaagisa mu obw'obudde nze federation esaagirabako ng'erambula muzeeyi Kiwa mu ddwaliro mwali mu federation yagenda tebasindika wadde omubaka wadde omuntu akuba essimu okubudaabuda taata wange kati nze Kenzo mwenako obukyayi bwange bungi gwe ng'omuntu nze ng'omuntu nekindaga ne be yatwala tabaagala y'omulimu kwa federation guno ki kuba olaba Kiweewa tabeera mu ntalo nti alina gwe yanyiiza taata wange simulabako mutalo na muntu yenna Kiweewa simulabanko ng'alina omuntu gwanyiize naye Kiweewa oba omuwaayiriza wajja n'ogamba Kiweewa yankoze kino neewuunya ne ŋŋamba lwaki Kenzo taata wange mutima omulungi gwalina talina muntu gwayomba naye ng'ajja ne ku federation n'ayimba nga temumuwadde ssente lwaki temusobola kujja ne mumulaba ng'amenyesa okugulu Naalongo tebasindika wadde omubaka kati n'olw'ensonga ezo sigenda kuddamu kwogera ku federation kubanga tenkwatako naye Kenzo tewali amulwana kyekimulwana naye amaanyi agakozesezza bubi ye ng'omuntu kati Kenzo yeeyisanga musajja manye mukazi bw'afumbira omusajja atalina ssente aba alowooza amumanyi era buli mukazi asaanawo ennyo omusajja alina ssente ng'akyadde ewaka n'akuyisanga mukyalawo ssente n'obuyinza bikyusa abantu ebyaddala bikyusa abantu n'alowooza ebintu abisobola kumbe wekangira awo nga oli w'amaanyi naye ng'abantu tobasigazza ng'abanafu bagenze n'obunafu bwabwe tumalirize Naalongo Kyaga sho yagiggyeeyo Edward era bye misoso gy'oyogedde gye wayogedde mu ntandikwa ebyetaagisa okuyimizaawo sho biba bingi naye ate singa federation ebadde yajja kuyamba bayimbi tewali nsonga lwaki Kyaga ajjayo sho ngenda kuwa omugaso federation ekituula nti byandikoledde abayimbi otyo singa federation eyo yajja kuyamba bayimbi nakuyisa ddoboozi lyabwe lyawamu tewaba nsonga lwaki Kyaga ajjayo shoyi kubanga Kyaga ekiba kimuggisizaayo sho kitegeeza ssente ekituufu ate nga federation erina ssaka ey'okuwola abaki abayimbi kyogaa be bawola tebaazizza kye tebatutwala nti Kyaga federation ebadde erina okuvaawo n'emuyimiririrawo n'emutekkera kyennungi nga legendi ng'omuyimbi asinze okubeerawo ebbanga ddene n'aleeta ne bayimbi banne Friends of Kyaga waakiri n'emusololeza ku mulyango naye nga yamuyambye eshoyo n'ekola ki n'eyimirirawo ekyo tusuubira mu federation okuyambako abayimbi naye watali ekyo kitegeeza baba wakapa mu kutya anti bajja kujja bagambe naye teyatutuukirira anti yagambye nti federation yafrika ya big talent oyagala tumuyambirewa bwe weetuumanga ekintu ky'eggwanga olwananganya natakitegedde n'omutegeeza kubanga bwogamba nti nze nkulembera abayimbi mu Uganda yonna n'atazze oba omukulembera kitegeeza bw'olaba nga tategedde mulamwago nga gwe omukulembeze omulungi mukubira omutegeeze kimuyamba kitya ngawe waayo oli muyimbi kitegedde omulage n'emigaso
Jayinza federation yesinga ajumbira ng'omuyimbi. Nkufuna. Wabula nze siibula abatulaba. Ndowooza katwasiibule. Ndeke Nnaalongo agenda akole. Yo wali. Siira taseka. Mbani wali twamuwuliza. Siri mukwano gwe. Lwaki mbamuwuliza? Yajja okugulu. Bampulira boogera nti ali mu ddwaliro. Nenze mba nkimanyi nti omuntu abeera mu ddwaliro aba agenza kuba bulungi. Bibuzaabuza tukyabuddwa statement entuufu. Kuva ku sayidi ki? Zonna. Kubanze mpale nnyo taata obudde mu bigambo by'ayogera. Nenkyabuliddwa ekituufu. Kubanga yatwala omuwala yalabise. Omwana n'atuuka kitegeeza n'ono yamutwala baatuuka ne baawukana ng'omuwala eri gy'alaba future ye. Eyamutwala ne bamugoba nayo. Kituufu. Ne bayita taata jangu ono n'omwana wo nga muka Brian yamuyita ng'ate naawe omwana wo ogamba mukaani. Muka Brian. Kati awo waliwo kitagatta wakati awo. Emboozi ya taata egatta? Ogiwulira? Ngattira bulungi. Ate ya maama? Maama sinamwerako ng'ayogera. Maama yayogedde. Kubanga taata wantu gy'obadde ogenda bulijjo. Lwaki tojjayo omwana wo bw'olabe teweekengera? Gye wagenda ne bakwambula n'engoye nga tolina kikuluma. Omwana wo walekayo yawaaki. Kati bikyambuzaabuzaamu kyova olaba sinnabiwabudde byogerako nnyo. Kozi ono eyatwalayo baayawukana. Era nga ne bwajja ewaka otamanya kitegeeza oli yafuna ddiiru etambula. Abawala nno muyimuke mukole. Abavubuka twagadde nnyo ebyamaama. Twagadde nnyo okubeera bannamba bbiri. Ojja sanga omukazi ajja okwokera ku bbaawe. Teri mufu ataluma kuba teri katabaako babe. Ekituufu. Naye ate yakikoze ajja kuba mumativu nti kasita ofudde. Lwakamanyira okoba omukoze ki? Oba omuleeseeko. Mubeere bulungi. Tusinkane omulundi omulala mbadde ne Nnaalongo Kitone Nampijja. Masha Allah. Mubeere bulungi mweraba.